there is no tribe in Uganda called Balalo. There is no tribe in Uganda called Balalo. Oli tasebo ekyo tebakibalimba. These are people from a specific country. Beba yuwa wano mu abantu abewa mu wano babagobye musiya mwe bagibatamiza abana bamwe baita the generation yali badde holding ensi yayo nabagigobye egenze musiza balabu na wa bo bano basomba mabasi nchana gulonga babayingiza babagabire mundu babagabira mane golwalero oli wano okuba bukubi mungala babagobye nakasongola my friend bolaba ali ku front line nga avaye enfufu emujjudde ng'alina ebirowoozo bingi gwali awaka wali badde okaabana nnyo kubanga ffe tulengera bingi abamu bye mutasobola kulengera bwe tyagambanga wano abantu nti abasajja bano buli kyabugagga kya ggwanga kyonna bagenda kukyeddiza kyonna nga balina amannya gaabwe they become their slave or they eliminate you from the system or eliminate you physically. Era ensonga lwaki olaba nti abasuubuzi bonna betwalina wano bonna babeeliminate yasenga baweddewo bonna baweddewo eza batunze ebyabwe ate babitunda kubo omukulu ono najja n'ateekawo bamanerenda bonna mu ggwanga boogera olulimi lumu okwetoloola eggwanga ne bateekawo ne banka zaabwe ezibawola ku interest rate we bava bano bawola nnyo ne muddawo ne babaguuma asizaawo waliwo gwe mmanyi waneeno omuganda ali mu manerendi anti nkugambye bonna be bamu abasajja baabwe bonna be bamu nabe bamu basajja baabo obugologoosi obwo bwolaba obusinga obubeereeyo kosanga akagologoosi nga kali mulenjira ova naye ng'ekitogi kikutuseeko ekitundu n'okabuuza kagologoosi go mpita musiru nti sikulaba kakati ffe mwe mugenda ne mulaba nti noti batukuba bateekawo emisanvu bambi ne museka ne mutalowooza nti ebiseera byammwe eby'omu maaso nammwe tebiriiwo kasita eggwanga baliteeka ku suspense banansi ne babeerawo nga bali ku survival osanga doctor ali ku survival omusirikale akuuma eggwanga ali ku survival teacher ali ku survival omusuubuzi ali ku survival ne bakuliatingawo a smaller group of people nga yerina okuowninga wealth nga mwe the rest the majority mulina kubeera ba beggars oba sekyo mulina kubeera bakozi mulina kubeera bugologoosi nga mwe muyimirira ku bizimbe by'abana abanyagulula eggwanga n'oyimirira wali ku kizimbe nga bonywa amazzi g'ag'omu kaveera. We are living in danger. Kasita obeera mu nsi nga teriiko kiddako nga mwekuniza muli munda abasajja bo bamanyi nti akolola gwe tunyiga akola gwe tutwala wano buno obugagga bwe tutwala wano n'olaba a smaller group of people nga batutta obugagga bw'eggwanga bwonna nga bannansi mweyaguza lujjo abaana b'eggwanga babeerangawo ne beeyagalira mu nsi yaabwe bonna kati mubasindise mu nsi z'abawalabu bali eyo bafiira mu malungu mukomyawo mirambo akabinja k'abatono ennyo bali mu kwegabanya ewamwe n'amalaalo bagasimulayo nga mulowooza muli safe. Most of these people ababagoba gunanka ezo they came as refugees ne batandika okutwekukumamu ne beetuumatuuma amannya ne bayingira mu byalo era buli wotandika okwogera wano nti noyogera ku ggwanga nogaka ono asosola mu mawanga nomugamba mwe muli baawo abatamanyi nti Uganda ekolebwa amawanga ak'enjawulo. Yes, Uganda. Chogawe ngamba nti ndi Muganda bansosola. Anti bwe bakugamba bwe oyogera mu ndi Muganda oba ososola. And you should say it with a lot of pride. Ndi Mutoolo, ndi Munyankole, ndi Mukiga, ndi Mulango, ndi Mulugwala. Kubanga ffe tukimanyi nti Uganda ekolebwa, ndi Muganda ekolebwa amawanga ag'enjawulo. There is no single tribe nga yegamba nti ekola Uganda. Kati bano bakuteekamu olw'okuba bajja bakwekwekamu bewakwemululiramu bakuteekamu entiisa nti bw'oyogera ku ggwanga lyo oba ovumi, which is totally wrong. Kati nkugambye ebuyuko gye twabadde ennyanja baagibatwalako yonna abasajja baavubangayo nga baleeta ebyennyanja ekatosi wawa nga bagagga nga tebaagala nakujja eno kulomba naye bonna babagobe bajja balomba ebuyuko awo babadde baalimanga vanira era ne bamuyisaawo kubanga abantu abasinga tebakimanyi nti bbeeyi ya vanira ku katale k'ensi yonna ekyali ku $35 kiro ya vanira eri ku $35 ne Uganda nga yagwa anti kati wano bagikugulako $30. Tolina kufuna sente ekiri ku vanira kye